Mukama yebazibwe nnyo. Awo ekitiibwa. Amina. Wano nja kugamba musajja wa Yesu Samo Mala ye manya gange. Kyekyo. Musajja wa Yesu Samo Mala. Nebaza Katonda mu bigambo bitono. Yes sir. Ekisooka nze ndi kulwa Yesu Kristo mwana wa Katonda mulamu. First of all, I'm what I am because of Jesus Christ. Era ndi kyengenda kubeera, and I am what I'm going to be kulwa Yesu Kristo mwana wa Katonda mulamu. Because of Jesus, the Son of the living God. Naye omwaka guno, but this year wabuwanguzi is a victorious year. Era nange nkatiriza bukatiriza kusumba java kwogera. And I also make it firm. Wadenga bagamba nti akulira mu luyimba tali kunyumiza. Even though they said that the one who repeats the song does not make it good. But let me speak out something from me. Into omwaka guno, that this year wabuwanguzi is a victorious year. Nalabona obula kigambo kino. Truly, if you take this word, kiri awo ye kigambo kyange ekinkulankulanya buli kaseera mu Bayibuli. It is my word that always prospers me and takes me on. Ngero sura 8 lunyirwa 17. Proverbs 8. Mukama n'agamba nti wulira njagala abo abanjagala. And God says that I love those who loves me. Njagala abanjagala. I love those who loves me. Obugaga n'ebitiibwa tambula naye okugabira abo abanjagala. Prosperity and glories I give them to those who love me. So if you want to prosper this year, if you want anything in your home, if you want to get a new promotion, love the Lord more. It goes on to say that those who work you will always give them good things. And so for that reason, I also believe in that. I believe in that I will not remain the same. I will go from one level to another level. Because of Jesus, the Son of the living God. Because he says the glories and honors he gives to those who loves him, to fill their houses with good things. So for that reason I believe in that. This year we want peace. I want you in the city of Sabasajja Kabaka and the city of the King of Kings here in Kampala. Help me to chase away all confusion. So that Kampala is a and whoever will come in Kampala will go back and say Uganda is Uganda. Katonda gwayinza banatuleta omusajja ono nga tumuteeka mu mikono gyo. Almighty God, we bring this man before you. Kubanga akamwa ke muvuddemu ebigambo ebitya Katonda. Because from his mouth come what era ebiwa Katonda ekitiibwa. And that glorifies God. Tumusabira nga tumuteeka mu mikono gyo. We pray for him and praise him. Nga tusaba Katonda. Praying to God. Tukwegayirira gwe Katonda. We pray to you, God. Azza situla omusajja ono. Who's been lifting up this man. Akyogedde agambye. He said it in his word. Kyonna kyali gwo kimufudde. That you made him what he is. N'ekyo kyanaatera okufuuka gwogenda kimufuula. Even what he is to become. Tulangirira promotion ku bulamu bwe linnya lya Yesu. Leka obulamu bwe bwonna bujjule amayinja. Mpaka ye lwaligakoowa n'alitayalinga. Tulangiridde promotion ku bulamu bwo mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe. Amina. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Nzize wano and I've come here okubeebaza olw'obuwagizi bwe muze mutuwa. To thank you for the support you have offered us. Nga ffe bwe mwakwasa omulimo ogw'okubakuuma n'ebintu byammwe. We as the people whom you have entrusted to protect you together with your properties. Naye mumanyi asinga okukuuma ekibuga y'oyo ali mu ggulu gwe tusinza ffenna. But you very well know that the protector of the city is the Lord God who is in heaven. Mukama bw'aba takuumye ekibuga tewali mukuumi yenna ayinza kikuuma. When the Lord has not protected the city, no guide can protect it. Katonda gw'ayinza bwe na mu linnya lya Yesu.